Ng'abantu ab'enjawulo bali mu keeterekerero k'okuyingira omwaka omuggya 2026, omusumba wa Christian Focus Church Bishop David Kiganda ategese okusabako okumalako omwaka nga 31 ku kisaawe kya Old Kampala. Ono atubuulidde nti okusaba kwe bategese essira bakusinga kulissa ku kusabira eggwanga naddala mu kaseera nga beetegekera okulonda obukulembeze obuggya mu kalulu ka 2026. Ensonga zino tuzitwale wa Katonda kubanga ate ye bw'abiyingiramu n'amaanyi gaffe ge tubadde twagala okukozesa gakendeera ye n'abikolako. Jjukira ali wali waggulu atulaba ate yabitandikawo ate yasobola obimaliriza. N'olwekyo abakulembeze bonna bayitiddwa era tubasuubira okubaawo. Tujja kusabira okulonda nga bwe mukiwulidde ate era tugenda kusabira n'ebyenfuna byaffe mwenna mukimanyi nga bitera okutawaana kibuyaga bifuuwa. Ono era ategeezezza nga bw'agenda okusabira abantu abanaaba beetabye mu kusaba kuno okukutula ebikoligo n'ebibasibye mu kusoomoozebwa mu bulamu bwabwe. Byoyagala okuvuga si byovuga, byoyagala okusula si gye tonatandika kusulayo olw'ensonga y'abamidiyani abaakutaayiza obudde nga bukyali ne batataayiza ggwe wekka naye ne bataayiza n'ekika kyewammwe kyonna n'ekyalo kyewammwe oba oliawo ne gyokolera. Akati abo betwogerako nti omwaka guno Katonda agenda otuwa amaanyi nga tugambalira wano Kampala mukadde mu 31 December National Prayer Day ey'omulundi ogw'19. Ono ne basumba banne bategeezezza nga bwe kiri ekikulu omuntu okuyingira omwaka ng'ali mu kusaba Katonda. Kyagamba nti kitegeeza kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu obw'omu maaso. Mulinga abatagasiza ate nga weemuli mutandike bannayuganda mubagambe nti okukaabirira Katonda yabatonda kwolwo olunaku okusinza Katonda yabatonda okumusaba okubalambika kyekisingako. Bayibuli egamba nti olugendo lwaffe tuluyiringisizenga eri Mukama. Buli kintu kyotandika ne Katonda mu foundation obeera sure to have a victory. Bano era balaze n'enteekateeka nga bwe zigenda okutambula era ne basaba bannayuganda okwettanira okusaba kuno. Entebe zitegekeddwa ezimala sound ku mulundi guno kimu ku byemmanyiiko National Prayer Day buli mwaka ogujja gubeera gwanjawulo era amaanyi tugongerako. Oba oli mulokole oba toli mulokole mwenna wano ku Old Kampala tewali gwe tugoba. Mu ngeri y'emu akulira obukulembeze bw'enzikiriza y'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka Bishop Joseph Tumwebaze asabye abakuumaddembe okukozesa obukugu bwabwe nga bakwatisa amateeka naddala mu kaseera kano ak'okukyusa obukulembeze. Naawe omuntu wa bulijjo oba kugamba nti wano vaawo oba semberayo ate tolwanyisa mukulembeze oluusi golaba alina mashini mu ngalo wabeerewo emirembe. Tumwebaze okwogera bino asinzidde mu kibuga Masaka era ng'asinzidde wano n'asaba basumba banne okubeera ekyokulabirako eri endiga ze bakulembera naddala nga beenyigira mu kukola. Twagala kubanga tukubiriza abantu baffe okukola ennyo okukozesa emikono okukulaakulana. Basinga mu beesinga nnyo ku byamagero naye Bayibuli egamba nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Ono era akozesezza omukisa guno n'akubiriza bannayuganda okwenyigira mu kulonda kubanga y'engeri yokka esobola okubatuusa ku bukulembeze obulungi bwe bayaayaanira.